Endobeso. Kutenda mu mukaaga tonzifiro tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Hello. Olyote mukwano. Yandisebo. Bamusabye utabukoza kadima na manja ne kabogozo oli ku Beta FM ekintu buli ky'omuziki mutabbizi. Kakati nyabo obuzibu ki mukyala Monica? Munange mbadde njabo nyamba obuzibu bwe nnina. Enyabo. Obuzibu bwe nnina bwa maka gange bufumbo bwange. Fumbo obadde ki? Ndimako omusajja wange mumaze naye emyaka 11. Aha. Naye omwana yabula. Bambi. Naye atajjukira ekizibu kiri akatire ku musajja kubanga kati nze ninayo omwana wange. Gwe. Nze ninayo omwana wange nagenda mufuna kale nga ninayo omwana wange. Temutambula nko wantu wonna nga oba mu ddwaliro oba wa? Twatambulako kale kubanga twagendako mu Kiganda. Ne bigaana tugendako mu Kizungu. Okay. Ebyo byagaana. Kati nze ninayo omwana wange. Yo omusajja agamba. Engeri ffe omwana gy'atubuze. Okay. Tufuneyo omwana nga tetumuzaala. Akati mba mutrayinzeeko omusajja yo omwana ono amumanyi. Omwana ono tamumanyi nze najja mufuma nga tamanyi nti ninayo omwana. Emyaka gyonna gye tumaze nze nakati tumaze emyaka 11. Naye omusajja takimanyi nti ninayo omwana. Nze omwana wange gyali. Abakazi mukuweka. Kakati kankubuuze. Esebo. Kati omwana ate taata we ye. Taata we yafa. Taliyo yafa. Yafa? Eka mwana wange taata we yafa dda. Kati nze gwe mbadde njagala omwana oyo. Omwami wange mumumanyise. Okay. Asobole okukitegeera. Omwana oyo amukkirize. Gwe tuba tubeera naye. Tumanyi oba anakkiriza oba taabeere naye. Kankubuuze. Eno gy'ongambe gye mbadde mutambula mu basawo biki? Gwe obadde tokimunyega nti nina omwana. Nga simunyega wana abasawo bannyamba ne batamugamba. Nga bamanyi batujja kutabuka naye nga simunyega nabo tebamugamba. Ki ekisinga okkuluma? Kale okuyamba kirungi. Naye mazima tufune omwana agenda atule mugundi mu mali ya bba wange ng'ate nze nyinayo omwana kati ate ngamba bwe naleeta omwana oli owange tumuteeke muno mu mali omwana era ajja kutuuka ekiseera ampite maama njukira era omusajja kuba akitegedde ono owange gwe njagala abeere mu maali kakati ono mwana wange gwe nzaala gwe njagala abeere mu maali. Okay. Naye ng'obba wange akitegedde tuleme kwebbirira. Oyagala kyanawunsinga. Kusinga lw'analeeta omwana ebbali. Gyatule mu by'obusika. Okay. Nga tesimulinaako kasaayi. Omwami wo y'ani? Omwami wange ye Mbaziira. Bamuyita Mbaziira. Bamuyita Mbaziira. Eno enamba ye gye wataddewo? Enamba gye nataddewo naye mbadde nsaba bambi munyambe omuŋŋambire amazima. Nze nte kimugamba mu maaso okumutunula mu feesi nga kimugamba. Okay, kale weebale nnyo mukwano gwange weebalidde oŋŋambire gwe Monica omwami ye Mbaziira. Esebo. Tova ku Beta FM ekintu buli ky'omuzika tumukubireko tulabe twogereko naye. Kale sebo. Hello. Mwami Mbaziira. Halo. Wanji sebo. Gyebaliko mwami Mbaziira. Kale taatala mu mjebaleeyo. Kale kakati. Bamutabulite bukoza kadima na manja ne kabogozo oli ku Beta FM ekintu buli ky'omuziki n'ennyongera ku ddoboozi. Andi ndi wala mu kyalo. Nayo mpulira. Nkuwulira kakati. Yesebo. Mukyala wo Monica yabadde atutumye. Monica? Mukyala wo. Owe wange yennyini. Esebo. Atasuma ba lady yakutumye eki. Kakati Monica abadde agamba. Nga mulina ensonga y'okubanga temulina mwana nga mupulaninga ogenda okwadoptinga omwana sebo. Ekyo kituufu. Kakati nga tayagala mu adoptinge nga ayagala tukugamba amazima. Yalinayo omwana gwe yazaala. Ekyo kafuuwe olimba lwaki munnimba? Wanji? Olimba ki? Sirimba muzeeyi sebo. Nze wange Monica wange talina mwana tazaalanga kunze. Muzeeyi? Wanji? Kakati Monica atidde kugamba gwe maaso ku maaso. Omanye emyaka gye mmaze ne Monica. Nedda sebo. Kiri myaka nkumpi mu 10. Kikale tekitegeeza ki?
tazalangako zinamufuna tazalangako buli wenkwata wonna mpula tewali mwana bwenna bwe mufiiringa gw'omanyi omukazi yazaalako bw'abeera n'atazaalangako. Nze simanyi mukazi yazaalako n'atazaalangako. Kati buuza nze kyeggamba kyekyo. Gwakola otya? Nze buli wenkwata wonna buli wenkebera bbanga lye mmaze naye tazaalangako. Bwe mukwata bwenti n'okumuwulira bwe mukwata muntu muwulira nga taddala tazaalangako. Gwe bawulira otya yazaalako n'atazaalangako? Adi muwulira nze gambye adi ndi mukulu okusinga. Kati gwe muwulira otya ntazaalangako? Nze mba muwulira munda. Wangi? Muwulira munda nti ddala tazaalangako. Goloza mba simuwulira ndeka n'okundeka biki byombuuza ggwe. Mukazi oyo tazaalanga. Muzeyi nkugambe yazaala. Oli mulalu. Muzeyi agamba tazaalanga omulemerako. Muzeyi yesiga mukyala. Bannange. Wangi? Kati mamwe bale tuweereza bana. Kale munnaffe. Ono yasinika wadula bigambo mu kolikeyo n'olunaku lw'eggulo. Naye nze jagamba ebintu bibiri ekisooka abakyala wadde nkusanze ng'oyina ennyana. Kibuulirirewo otule nga akimanyi nti gy'eri okusinga lwonna okikweka ekyokubiri. Omwana anoonyereza ono ayinza okuba yamweyazisa eri ajja atuule mu maali eno. Aginywereremu. Kale Wangi? Wale kuweza kati. Kale munnaffe. Ango kawogoza oli biki? Sina tabu mpozi gwesebo. Naye nga omukazi tazaalanga akyali mbeere. Akyali mbeere webali nnyo munnaffe baddala ndaba nga akudadde. Bira FM. Hello. Wangi? Ono yasiine nakiragala. Essebo. Ne muzeyi naye alimba. Omukazi yazaala. Agandi tazaala. Okay, bannaffe tubeebaza okulabika nga mbadde mutuwuliriza okuva lwatandikidde paka kati gye tuli olunaku lwa Mande bwe bitu ebitambula mugensembi okufuna geego director wa Sharia Sheikh Kakoza alangiridde nti Idi yancha mugenda musaala temuchakalina bulungi banaffe abeebusiika enkya bwe banga Idi tujja kulabika nga tubeerakawo ye Kasula endirango ayogerawo ki Sheikh Kasula abadde amaze dde okulangirira nti Idi ya lwakusatu naye nga bw'omanyi gavumenti ebintu by'ensi bikyukakyuka ayinza okuba alangiridde ng'afunye information eno nga tebannamaliriza eno tetumunenya tanenyezebwa kitegeera bwe bitu bwe biri nze nfiiriddwa ate era mpozi omukwano gwange ennyo mukalazi Abba afiiriddwa taatawe nkusaba Mukama Katonda alabike nga akugumya mu kiseera kino ebisinga mujja kulabika nga mubimanya tulina twagala okusiibula abantu ese bwe tubasiibule ne tubagamba nti banaffe mwala okubanga mbadde mutuuliza musula bulungi